Ekkubo ly'omusaalaba eba ngeri ya kugeegenya n'okujjukira olugendo Yesu lwe yatambula alyoka akomererwe. Ab'enzikiriza ezigoberera Kristo okuva mu bitebe eby'enjawulo bakedde kutambuza kkubo lya musaalaba nga bonna gye bavudde entabiro ebadde yakusinkana ku kisaawe kya Old Kampala Secondary School awaategekeddwa okusaba okwawamu. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu abakristaayo okuva ku lutikko ya All Saints mu Kampala n'omulabirizi Wilberforce Kitoluwalira n'akulemberamu abakristaayo abalala okuva ku lutikko e Namirembe. Ab'enzikiriza y'aba Orthodox okuva e Namuŋŋoona bakulembeddwamu Ssaabasumba MUZZEEYO Yoku lutikko e Lubaga, Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere yakulembeddemu okwetikka omusaalaba okwolekera Old Kampala. Yegattiddwako minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi, minisita omubeezi owa Kampala Christopher Togabye ne ba MP Joseph Sewungu, Bannansi Tinkasiimire n'abalala. Omusaalaba bagutambuzza mu mpalo okubadde n'abasirikale b'ebidduka wakati mu kkoolobya ennyimba n'okuvunnama. Buli kibinja ekibadde kituuka ku Old Kampala ng'emisaalaba gibaggyibwako ne giwejjeekebwa awateekeddwa alutaali gye tubazeeko giweze 16. Aliisizza ekigambo kya Katonda abadde Ssaabalabirizi Stephen Kazimba Mugalu. Ategeezezza nti olunaku luno lutujjukiza nti tekyetaagisa kwenyigira mu bikolwa eby'okuyiwa omusaayi gw'abantu n'ensolo kuba omulokozi yamala dde okufiirira abantu. Let me tell you this. These big houses you are seeing, some of them, underneath their heads of people. Some children were sacrificed. I want to pray. I want to pray that as we remember the death of Jesus, sacrificing children should stop. Killing people should stop. Kazimba asinzidde wano n'asaba Bannansi okwewala obuluvu. We should stop greed. We should stop greed. Let us have interests of others as well. We shouldn't be lured by money. Akubirizza buli alina kyabbye mu bulamu bwe akozesa olunaku luno yenenya akizze gye yakibba ate ng'ayongeddemu n'amagoba. I think God is calling the Ugandans. If I have taken anything which is not yours, bring it back and put on something on top of it. Don't just bring what you stole. Add something on top of it. Amaze ebigambo by'okuzzaayo ebibbe n'abikkaatiriza ng'abyesigamya ku nsonga z'amabaati agaali ag'okudduukirira abantu b'omu bitundu by'e Karamoja. Including the mabati. You should bring a little more. So that God is glorified. Yes, Good Friday. It's about coming back. Omutindo gw'ebyenjigiriza oguserebye oluwonko olweyongera wakati w'abaavu n'abagagga ssaako obuli bw'enguzi bye byetisa obubaka obwawamu obw'abakulembeze b'enzikiriza essatu ez'abakkiriza mu Kristo. Many people are living in poverty and without stable food security. The prices of essential commodities like foodstuffs are very high. Many public schools in rural areas have a shortage of qualified teachers, lack of basic instruction materials, and many pupils learn on empty stomachs. Ate abakkiriza mu ggombolola y'e Nakawa ku Ekereziya Our Lady of Africa e Mbuya bwe babadde batambuza ekkubo ly'omusaalaba waliwo omuvubuka eyeewaddeyo n'ayita mu kubonyaabonyezebwa nga Yesu kwe yayitamu. Bano bateeseteese n'ennyambala ejjayo ekifaananyi ky'abaliwo mu kiseera ekyo. Essaala yaffe ey'amaanyi ennyo okubeera n'emirembe. Tuli basanyufu okulaba tino babeera nga bakwata abantu oluggya buli lunaku. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.